Mukama mulungi, mukama mwesigwa, tumuwa ekitiibwa n'ettendo. Ekiseera kyonna aba mulungi. Alina waatuyisa, ate munaye ne tusobola okuba nga tumalako. Tetukwatibwa nsonyi kuweera mukama bujulizi, kubanga yaba yakuggyayo n'akuteeka wawooli ne pozishoni gy'olimu. Ate ng'alina eddaala lyakwongerako. Akale, nkwaniriza n'olunaku olwaleero ku Good Girl Nutrition Mam D YouTube channel. Otukola bulungi buli w'olaba ate no sharing obujulizi. Bannange episode gye twasoose okuteekayo mwebale kujaagala. Indeed, kuno kuyiga kwennyini comments nzirabye ennungi nnyo ate mwebale kwagala Brenda. Seriously mumwagadde nesse kwagala yenna. Nze ne munsuula naye neebaza Mukama kubanga tuli kyekimu. Mu comments madde mbusoma naye bambi they welcomed you so much. Babadde basanyufu kubanga bakulaba n'obujulizi okubuwulira n'okubulaba n'okweyongerayo. Buli omu abadde agamba wow. Brenda atukoze bulungi nnyo. Ate era ne bakwebaza okubanga wasazeewo n'ogamba kanjije ne ku YouTube mbeere nga nnyongera obbawo obujulizi ku lw'ekisa kya Katonda. Mugenda kuŋŋanya mu kaseera kano omuweereza wa Mukama, omukyala wa Katonda ow'amaanyi, era nammwe mwakyogedde nti mukyala mukkakkamu wagonjebwa. Tuweebaza Mukama nti yamukwakkula mikono gya Sitaani n'amuggyayo gye yali amuwambidde, naye ate kati wamutwala waggulu. Tulina okukkiriza okw'amaanyi nti ababuuzeeko ate munnange twongere okuba nga tweyongerayo n'ebyo Mukama Katonda byamukozesezza oba bye yamuyisaamu nga Sitaani amwefunzizza, Katonda waffe n'amuggyayo nawa wamutuusizza. Tusanyusa okuba nga tukulabako n'olwaleero. Ale mikwano nange okubasanga. Amiina. Amannya Nakiganda Brenda. Abamu bamanyi Nalutaya Amina. Mukama mulungi. So mukyala Nakiganda Brenda ebyo tusinga okumanya eryale twakwata. Tugenda okukomekkereza nga ogambye nti katwenkanenkana akufumbira ey'omutwe omufumbira yabigere. Ako kasirogani kaffe eno mu nsi naye eno mu bwakabaka bwa Katonda Bayibuli egamba Mukama waffe yagamba omuntu bw'akuba oluyi ku ttama erimu kyusa n'eryokubiri akube. Naye eri ogwo gamba sira ngontipulo otya nange nkuyisaamu. Kale ffe tetujja bayisaamu gaali naye mu biseera ebyo omwami taata bebbi osanga zi message zikutabangula naawe okyankalanira ddala we wava entabo y'okukyankalana ne tutandika okulwana obutaggwa ne tulwananga. Kakati nentuuka ekiseera ne mukyawa obulamu bwange bwonna. Awo ndowooza nayogerawo nga ne bwe ntuuka ng'ayagala okunkwatako nga sikyayagala. Naye we mwalwaniranga era wali olina ku mubiri oba by then wali anti nze nakula ndi munene, nakula nyina omubiri. Nakula nyina omubiri gwange ate nga sitya na basajja. Ova olaba walubibwa mangu olw'omubiri. Kuba oli omusajja yali akola gym. Kati ng'alina ekiwago ky'amaanyi naye nga simutya. Wangi maama. Kakati lwali lumu nzijukira oba namukola ki. Musajja najja n'akwata enviiri n'azimanyula ne zimusigala mu ngalo. Ng'akusiga enviiri? Twalwana nnyo olutalo lwali lw'amaanyi. Obwo nga bwali bulumi bw'amaanyi. Kakati bwe yansika enviiri ne zisigala mu ngalo ng'azinywezezza. Nange ne mukwata mita box ye. Bwe namukwata mita box n'enjinyoola bulungi. Wangi? Kwe kunta. Ye yakwata nviiri. Gwe n'odda ku mita box. Nenzira ku mita box nga pain yasusseeko nga ndaba kyenyinza omukola kyokka. Awo we butandikira. Nalaba nga kyenyinza omukola kyokka anti. Kati bwe twamaliriza olwo nga luggwa. Era ne musigalawo. Era ne tusigalawo. Olwaddako ne tulwana. Olwaddako yakomawo ewaka. Alina bye yambuuzaawo. Ne mugamba nze simanyi gye biri, n'angamba nno ggwe saagala kundeetako busiru bwa nnyoko. Wangi? Kati bwe yaŋŋamba ekyo ne mugamba maama wange mujje mbino. Ne mugamba nze tonkuyanako nga njogera ku ki? Ku maama wo.
kakati natandikaawo kati obadde ogamba otya kati obadde oteesa otya nempulira obusungu nga bunnuma nali ndimuteeka bintu mu sideboard andi bisiimula akusuusuuka nga tonaba kutuuka yagwawo yatuuka neggwawo lwa nsonga bwe yagenda n'akiitinga ate n'aleeta ebintu mu ssimu namukyawanza okuva olwo nekaka neŋŋendako ne mukyaki eyo yali okumpi nensabaasabako naye nga byagaana kakati n'atandika okwefuula serious ng'ayomba jjukira anywa enjaga akomawo aloodinze nakwata ekikopo ku bintu bye nali nteeka mu sideboard nenkimukuba ku mimwa bwe nakimukuba ku mimwa kyali kya bbumba nga kinene n'akutama wansi n'awanda erinnyo bwe nakimukuba immediate erinnyo lyavaamu bwe yagira bw'ati n'asitama wansi n'aliwanda naye n'abeera wansi n'aswakira nenoonya wempita newambula zaalutandise ffe twabanga tugenda olwananga ebisumuluzo tubikasuka wansi w'ekitanda mwekube bulungi tubikasuka bulungi mu kisenge ne tulwana paka kati kwolwo wabikasuka twali twabikasuse dda tusibawo ennyumba bannayiba bawulira byatika bakoona oluggi mugenda kwetta nga tewali anyega nga tubeera muli nga tusirise nga tetwogera wabula ng'owulira bigwa ngumi yokka naye nga tewali ayogera mbuwoobwe wunankuba twatuuka ekiseera ndowooze nga tulinga abaagala okwetta obusi wali wagumu okutuuka kweyekisimu ekikonde ky'omusajja okitegeera yankuba ekikonde nga n'amaaso ne gajja omusaayi n'empunga omusajja bwe yava wansi okuwanda erinnyo yankuba nankuba ekyannyamba kyali kimu omwana kuzuukuka omwana bwe yazuukuka n'akaaba n'atya okulaba ng'omwana nga nkuba omwana alaba n'angamba gwe singa tabadde mwana wange mbadde ngenda kukutta kati bwe yankuba nensituka nenseka nambuuza osekako nze nseka lwansonga gwe kkubye eryo erinnyo terigenda kuddamu naye nze bino byonkubye enkovu ngenda kwesiiga ebizigo zijja kubula anyiiga nanyiiga era wabyogeranga mu bukkakkamu bwoti nalinga nvuddeko kati nga omugamba kale erinnyo gwe nga towulira nti ate omwongera kiruyi nti kati obuzibu bwe twalina nalinga ndaba nga tuli ba AGM kuba ye yalina 22 then kati nze nali nkyali ku ye awo nange nali ntandise okunywa ng'aleeta n'onywako ng'akutwala eyo mu kampu ne mukampinga ne munywa enjaga ne mulya amayirungi ebyo weebityo mwevaako omwana azuukuka nga ntanga mpondinga nga nange mugamba eryo erinnya teririddamu kkula nga mwesonyiwa wayita ennaku 2 ng'omuwala aweereza message ku ssimu ye ali mu kunaaba bwenaku zino nga tokyajja kulya mmere sikyakulaba nkuba ku ssimu yo teyitamu kiki ekyatuukawo kati ng'ateekawo ka audio ng'amugamba munaye nafuna accident nali nvuga ne bantomera nenkuba omutwe ku gundi ku mmotoka kati n'erinnyo ne livaamu naseka najjayo essimu ng'ali mu kunaaba nze nempuleyinga audio nenjiwuliriza nagamba mbwe erinnyo ne livaamu naseka nenseka nengera nenjimupuleyingira nenjimuteerako nemugamba wangisemu wafunye accident era ddala eno yabadde accident nenseka ayina effujjo nenteekaawo essimu ye nentambula neŋŋenda kati nentuuka ekiseera nendaba nga ne bwe naakola ki tetukyasobola kukola ki kuba ffenna neŋŋamba naye kati kiki ennyo nentuuka ekiseera nga nkooye obufumbo bwe njagala bufumbo bulala kati mutabani wa landiroodi awo we twali tubeera yali yanneegomba dda olunaku lwe yasooka okundaba kati ng'alina mikwano gye abalina ku ssente bajjaawo ne bamubuuzaako kati mba ndi awo oli yagamba nti leero baleeseeyo ono kati mba ndi awo ng'ajja ŋŋamba nsisobola kukwana omanyi nakwagala naye oli gundi wa
sisobola kukwana kale ayinawo engeri gye yakiŋŋambamu nti kiba kigenda kulabika bubi naye nina wano omuntu akwagala kyanjagala nti emumpe nga mpe ennamba ye wamugambira omuntu namugamba mumpe wali okooye kakati nga mpe ennamba ye nga gayi twogera bulungi nga ŋŋamba tumiitinge nga ŋŋenda ku mulimu gwe nga twogera omulimu gwali kumpi n'ewaka ne tugenda ewaka bwe nagenda ewaka nga be bano abakyala baagenda okkuba ebyeyo nga mu nju mwasigalamu ngoye omukyala yagenda kuba kyeyo n'aleka engoye ze omwami kati ye ayagala kufunayo mulala bwe natuuka nensanga nengera nekebejja mu kisenge nensangayo engoye z'omukyala neŋŋamba enewe omuwakwate bukwasi ku meter box nkitono talina gyakola ki gyantwala oyo nemuvaako n'asigala ng'akubira n'amasimu mbu yankyawa oba bye nakola tebyali birungi oba bikimbwa ate nze namwagala biki naye nga nalaba nga talina gyantwala nali neetaaga setolinga nga saagala bintu bya kiyaayi yakusinga naye ate mukazi kakati mba ndi awo ntambula omulala jera apaakinga nga mbuuzaako biki nga muddamu nga mpita ekawungeezi nga ntwala outing nga tulya tunywa kati nga ngamba yagala kwata ku meter box nze si kati olunaku ne luyitawo ne wayitawo wiiki endala ne mugamba nno omusajja nalinga nzija ngula amasimu naye nga amasimu akola ki agaasa nga bwe tutuuka mu ssaawa y'okuyomba essimu azaasa kati nga yakayaasa essimu 3 ate eyiye ng'esigalawo nze nga sirina budde bwa ssimu ze kati lwali lumu nga gayangulira essimu endala bwe yangulira essimu endala yagula essimu nga ya bbeeyi ku yiye kakati naŋŋamba essimu eyo giggyewako nze nasonze ssente zange neegulira essimu kati mu kwegulira essimu nga mbuuza ssente wazigyewa naŋŋamba oza simanyi essimu ezo ssente zeegula nga muganda baddemu n'emitwalo gyange 4 nengula essimu n'awakana naŋŋamba essimu manyi ssente zegigula kumbe omusajja ye yagiguze kati essimu eyo nga bwe mmala ogyogererako ngijjako nengikweka mu ngoye mu basket ey'engoye ziddugala kuba mmanyi ajja batalina kyanoonyaayo kati ng'olumu bwe mbeera ne ssente kuba nagendanga oluusi ogenze n'ofuna omusajja n'akuwaayo 4 n'akuwaayo 3 kati nga mbeerera ddala ne ssente empitirivu nga zensinga n'omusajja awo nali sinnatandika bizinensi eyo kaakati ng'omusajja ono simu olwo bagyasizza ng'ono omulala mugamba nno njagala ssimu naye ng'oli maka ga musajja mwenkolera ebyo musajja ng'agenda aleeta essimu akakadde kamu n'ekitundu nga ngamba essimu yiino naye ogikuwa tugenda mmala kukola ki kwata ku meter box nga nsooka mutunuulira bwe nti nga mugamba tumalakebeza musaayi nga ngamba tewali buzibu naye ate kati obudde bugenze nga mugamba tewali kakati lwali olwo nga tugenda ku musaayi nga twekebeza bwe yampa ssimu oyo yo nno yalwawo nga tulabagana kubanga yalinga ateekamu ssente nnyingi nga mbeerawo kati waliwo lwe natuuka nempulira nga mbikooye awo okumpi we twali walingawo kyaki kakati nga batubuulira ku njiri biki naye nga nze nsaba Mukama nsaba nanga mpeeyo ki omusajja ekyali kintwala mu kyaki oli takyatereera sikyayagala kakati oyo yennyini mutabani wa Landlord nga waliwo mutabani we omulala ng'alina omusajja akola mu gavumenti waliwo awo omusajja omukozi wa gavumenti ng'alina ssente ajja n'emmotoka zidabo kabini ng'apaakinga ng'agamba oli nti oyo omukyala nkola ki mwagala oli nga ntuukirira olunaku lwennyini olwo dadi w'omwami ono gye nali mbeera gwe twalwananga dadi w'omuto ng'agamba bw'oba wafuna omukyala mugenda bamukupangisa nnyina amaka gange gali awebwa ennansana ngenda gakuwa mubeeremu ne mukyalawo kiye olunaku olwo twali tusenguka omusajja oyo yavuga emmotoka n'ajja n'apaakinga awo mu luggya kale tuba tupaakinga ebintu nze ne ngenda eri ne mpayo ennamba y'essimu ne nvaayo ne ssente tugenda ennansana
Musenguka n'omwami wo. Musenguka n'omwami ambuuza omulala ajja. Ambuuza akututte wakonze naasa naye kale tofaayo. Wangi? Nga mpase nga mpa namba ya simu nga ngenda. Tugenda tutuuka eyo ennyumba yali nene nnyo. Kakati omusajja ono alinga gwe baagamba nti oba obwenzi bweyongere. Omusajja yasukka nga bw'okiwulira ne mpulira nga nkooye. Ati naawe wali mwali ke kantu ke. Ati okoowa ki? Nawulira nga nkooye. Musenguka n'ogenda n'ogaba akanamba n'olagiza ne gye mugenda. Anti olwo nali sinnafuna wenkola ki wembeera watuufu. Nali sinnafuna wembeera watuufu kati nga byakola mpulira binnyiga. Nga ntya n'okufuna obulwadde. Nga simanyi oba yeeprotectinga kati nga mbeera ku pressure. Gwe bw'ogenda eno osooka kugamba. Nze nakeberanga omusaayi. Kati ye tomanya bw'agenda. Ye simanya bw'agenda. Kati tutuuka eyo musajja afuuka omwenzi ennyo nga byensukkako nali ntandise osabaasabako. Lwali olwo nga ntandika okugenda osaba. Kati omusajja oyo yasigala mbeererawo. Era n'entandika okugendanga naye ne tulabagananga n'akwata ku mita box ne nkomawo. Bwe bityo nga nvugana nzizaayo ennansana buli kyenjagala akimpa. Nalina essuubi ddene nnyo kuba yanjagala nnyo. Ng'osuubira asobola okusigula mu maka g'omusajja. Yanjagala nnyo kubanga yatuuka ekiseera ng'ambuulira n'ebyama ebifa ewaka ewuwe. Ebya mukazi we byonna nga mbimanya. Yali mufumbo naye. Yali mufumbo era kyennyinza obagamba teri musajja ali bulungi nga si mufumbo. Taliiyo. Batulimbira bwereere. Mbwaddaawo tubeerawo nga tuli basingo n'osanga omusajja mbwanyirira ayinamu ku ssente yeevuga. Akugambe mbu si mufumbo. Abeera mufumbo ng'alina amulabirira ayina amunyiriza. Kati bw'ajja eno ng'eri bafekkesi. Akati omusajja oyo ng'abeerawo nga mugamba nno nkubuulire. Nze nkooye eri. Nga ngamba okooye eyo nti mpulira nkooyedde ddala. Omusajja natuuka essanga siyagala na kulwana naye. Kuba natuukako ekiseera nga nsobola okuva ewaka ne ŋŋenda. Ne mmala wiiki namba nga siriiwo. Ne nkomawo ne neggulira nga buli omu alina ebisumuluzo bye. Otugambye wali osabaasabangako. Wali tonnagwa ku kyawandiikibwa kigamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazituweereddwa. Kati ebyo nagenda ng'osaba naye nga tusaabira ebyaba corporate. Mu kyaki ffe tuyina ssente. Otwalayo kaakyo. Mu kyaki ffe tuyina ssente ffe be batuuza wali mu bifo by'emmaaso. Kati bwe obulokole bwe nalimu. Kati nga tuli nnyo ku byakkutula. Ab'okumwanjo. Ng'osabayo bitono nnyo tambula kola ki genda. Kakati nga tebali awo mbu bantunuulira nnyo mbu bambeereko nnyo biki. Kati nga mbeerawo kati nentuka ekiseera nga nziwa ate nga nziwa kuzenzi gye mbasajja imagine n'omuwaako mukama nga ngenda ne muwa kuzenva okujja mu basajja tulye babiri. Kakati nentuka ekiseera nga ndaba oba Katonda yanannyamba kuba obudagala bwonna nabukolanga. Kati kye neerabidde emabegako nti natuukanga ekiseera nga bwe mbeera n'omusajja era nze bukyanga nabaawo teri musajja yankyawako nga neetereeza ng'omukyala nga buli kimu mbeera on point ng'omusajja omufumbo bw'ajja gye ndi okuddayo eri mukazi we kiba kizibu. Sooka obikkeko ogenda tubikkirako Katonda abafumbo gye tubeerawo nga tetumanyi omusajja namuwamba. Ekyo tekiriiyo ne bw'onaabeera n'empeta naye nga tolina musajja kyayagala agenda kuvaako agenda yenge. Ekiwakolanga biki ebyo ebyabawamba kale tusobola okukabikkako naye neffe ne twetereeza. Kuba omusajja ono owa gavumenti yali musajja mufumbo wa buvunaanyizibwa. Naye ng'alina ebintu by'alaba n'akubuuza. Naye mmwe mubeerayo nga muli banjawulo muli bwe muti oba n'akubuuza gye wali. Mukyala wange ye nga tali bw'ati. Ne mugamba nze bwe baakola ki? Bwe banzaala Katonda bwe yantonda. Kakwenkyo bwe mugamba. Kati olulimi luno ngenda lukozesa kuba already nali ndikozesezaako ku muwanguzi. Kati nga kapooti Eva kaba kajjovu. Kapooti ng'okajjuza abasajja baagala nnyo kapooti akajjudde
ebiseera ebisinga kapooti ako katambuza nnyo abasajja ne bagenda ebweru. Eyambuuza bannange kapooti noonya kapooti ng'ayagala kufuna akapooti k'akajeege munyo. Abasinga nti era we balowooza. Ojja kumbuulira kapooti. Abasinga we balowooza byabasobera dda naye nga lulimi lwakubikako. Kati nga kapooti kaba kajjudde. Kapooti ako kasanyusa nnyo omwami. Aba awulira essanyu eringi. Naye bw'ajja nga kapooti kakalu awulira nga tabitegeera ate kati ako ono ye mu meter box mwalimu ne ku ttaka nanga mukyala wange ye kwegamba yasukka yabivaako. Ebintu tubikola bulungi obeera otayitinize kwegamba ebintu bingi bye tukola. Eno ye abakazi abafumbo bw'amala ozaala yeerekanga bw'ali tafaayo nti nyina okufaayo. Eriyo bano abawoza mbu nze ndi wasiza n'owasiza era kikakatako kola ki okweddaabiriza. Tugenda kweddaabiriza mu linnya erya Yesu tekyali basajja baffe. Kati obwo obuwoowo abakyala abasinga ng'okunaaba tebamanyi just anaababunaabi n'avaawo n'asigala nga alina akaswa akavaamu. Nina okudduka nnyonsa amataba. Naffe twabanga n'abaana. Naye okwefaako kintu kikulu mu maka. Omusajja agenda ebbali. Nze teri musajja gwe nabeeranga naye ebbali eyayagalanga okunta. Kyogamba bino Musumba Tomu byatubuulirira ddala nti omusajja alinga bbebi bamukwatanga bbebi kumukwata bulungi. Kuba omusajja oyo yatuuka ekiseera nga bwe tugenda mu hotero okweraba ng'omusajja oyo nyina omukola massage nyina omulabirirako ku birevu ng'omukola massage n'omukubirira nga bbebi n'omubikka n'akola ki. Buno bwe bakuba kabina ne bukola nekabuuka. Lwansonga yabeerangawo ng'alina stress. Natuuka ekiseera ng'omusajja oyo ebizibu bye byonna nze abimanyi ng'ajja n'abikubuulira era nga bw'abikubuulira olina engeri gy'omuddaabiriza n'omukakkanya. Ng'olina engeri gy'omulabirira n'omukakkanya naye obeerawo buli kaseera weeyombye ate kino ate kiri era nga bw'azuukuka ddawo n'akutuna n'aggamba naye mbutuufu nkubuulire singa wali mukazi wange wa waka simanyi singa emirembe nyina mingi. Ne munnange ekyo waliwo gwe nakigamba ne mugamba nti olaba n'owewaka wamutwala olaba nga yasinga ayagala buli kimu akikolanga owange yangamba bamumusibako naye bwe batuuka nono abeerayo ng'akuwembejjaaku jesi ng'alina kyayagala naye olumala otuuka ewaka kyetulina okukola kwe kwetereza nga tukoze eki nga tumaze okuzaala tumaze okufumbirwa okimanya nti yavaayo abakyala baba ne infection emmere yeyo gye tuyita emmere esiriira buli kaseera eyiyoyo ng'eba yasiriira ddala naye ffe nga twefaako omusajja atuuka n'okugamba bannange meter box eringa etali yeyo ng'olina engeri gye weefaako ne weekolako bulungi nnyo nga teyeegomba kuddaka. Kati nga nze nyina ssente ze musaba empitirivu n'aŋŋamba mukazi we ng'akubye essimu era ng'okimanyize ssente z'ayinaawo n'amugamba njagala kino na kino na kino n'agamba kati ono omukazi bino byansabye mbimuweera kyolwo ayagala kola shopping talina kyansanyusaamu wadde okuggyako obeera ewaka okukola ki okulabirira abaana. Agamba nkubuulire nze ngenda kuwa buli kimu ky'oyagala kubanga onsanyusa. Ne mbeerawo n'omusajja oyo ne mugamba nno gye ndi nkoze eki nkooyeeyo bw'oba tonnabafuna gundi bw'ontwala nga nkimanyi ssente aziina ne mugamba bw'oba tonnafuna wontwala kati njagala ojja nno ne nansana onzize ewaffe ewaka. Already maama yali yaŋŋamba davaayo ew'omusajja mujja kukola ki mujja kwetta. Omutima gwa maama gwatuuka ne guluma. Kati nga nzirayo bulungi ew'omusajja olwo nga musuyitiza bulungi meter box ngimuwa bulungi yankubira essimu n'aŋŋamba mami ontegekerayo ku mazzi agookya leero biki byonna abiŋŋamba yaleka njoza nange yenfulumizza ezize n'ezange zonna n'ez'omwana mbu njoze. Ku luli wali bw'oba oyeza ezize tozifaako? Kwolwo
twali twakyankalanamu kati bwe twakyankala ne ŋŋenda gye nnalaga bwe nava gye nalaga nakomawo na kirowoozo kirala kye neerabiddeyo gye nalaganga twagendanga mu bimansulo twagendanga olaba ebimansulo nga ndaba byessirabangako nga tugenda eyo mu mabaala ne niŋŋamba ne bino gye biri kuba amabaala gye twagendanga ebbaala eyo twagendanga eri eyo mundako era nga waliwo distance otuukayo gye bakolera ebintu ebyo nga waliyo abaana abakola ebimansulo naye nga myaka 17 myaka 16 nga babeera bwereere nga waliyo n'abalenzi myaka 18 myaka 19 nga n'abasajja nabo bajja bali bwereere nga osobola okumusasula n'otambula n'ovaawo naye kati yewantu eyo gye nabeeranga abasajja bamansulanga n'abakazi nga bamansula kati era ng'omusajja ajja n'eccupa ya bbiya ng'agiyiwa mu mita box ng'alonda gw'ayagala ng'asobola okukola ekintu kyonna kakube kwata ngalo zino ziteeka mu mita box azikola nga bonna bali mu audience bakola ki balaba nga bonna balaba kati n'abasajja ng'avaayo ng'akutte mita box yenna alaga abakazi abasiima bakole ki basiime bagende bamugule kati ebintu ebyo bye nabeerangamu nga neebuuza naye bino ebintu mu nsi Uganda bulijjo gye biri nali surprised nnyo okubiraba mukwano gwange ye yantwala nayo ng'ovudde ku ddaala ly'obadde ku lino lyatambula butambuzi kati naye ng'ova mu bintu ebyo bakunamidde kubanga baatuukanga nga babayitamu eno yonna bali bwereere bwe bakyusa obubi naye bwebatunuuliza nga basobola obeera ku stage nga ne bafuka nga bakola ebintu bingi era nga nze nkomawo sirina wadde 10 nga ne transport nkubira oyo omusajja ne waba yampadde jjo ssente nga yamumpa avaayo ng'akimanyi nti wagenze mu kimansi yabanga tamanyi yalinga amanyi yenze omuntu ali innocent atasobola kola kintu kya busiru kyonna kakati nga nveeyo mu kuva eyo nzijja n'enkalakaasa nzigulawo omusajja mulaga nkomyewo nakomawo n'emmere biki byonna kakati ng'agenda bwe yagenda bw'ati nenkwata engoye ze zonna nenzitula nenzizza mu nju nenjezooza omwana nenzaanika ne zikala n'empaakinga saazooza omwana n'omuteekawo omwana nali naye kati n'empaakinga bulungi ebintu nenkubira ono ampeereza driver n'emmotoka kati bwe yampeereza motoka tuyavuganga zino za kamyufu za gavumenti abajja bapaakinga ebintu nga tugenda wakwata ku bya musajja saakwata n'ebyange byennyini bye nagula nabireka nakwata ngoye zange na za mwana kubanga nagulanga ebintu sente nafunanga nyingi nga ngula ebintu okulaba nga ewaka walabika bulungi byonna nembireka kati olwo laavu y'omwana yo yali etuuse ng'eyeyongedde kati laavu y'omwana oyo era si ye yaliwo ey'amaanyi nenkwata ebintu ne tutuuka ewaka tuba twakatuuka ewaka wayitawo eddakiika nga 4 ng'akuba mami ate olazeeko wa ndi ewaka toliiwo namugamba owaayo neerabira gye wandaba nga nzijjako essimu omusajja yakuba essimu n'akoowa omukwano ate gukomyewo nasooka kumuzza bulungi nga tasuubira nti oba nnyinza okugenda n'omanyi ekintu ekyo bwe kiruma bannange omusajja yalumwa omusajja yabula okwetuga nemugana neerabira gye wandaba nenzijjako essimu nenteeka mu blacklist nadda ku ya maama nemugamba tokwata n'akuba akaseera kawanvu paka bwe yakoowa ekintu ekyo kiruma omuntu okumukomyawo ngo abadde alina byakkola n'omulaga nkusonyiya ate gwe n'osiikula n'omukyayira kati olwavaawo nembeerako ewaka embeera y'ewaka nayo nentama nenfira nga sigisobola bwe namaliriza nenfuna omulimu bwe nafuna omulimu gwali gwa mu China nga nkola ku bino ebyuma byabwe ebyazaala ebyo bye bateeka mu coin bakulekera coin nga zaakakadde nga z'olina okuwa abazannyi nalindabika bulungi kati nga bwembeera wali abasajja beesomba okufa ne bazannya zaala kati omulimu ogwo omwezi bampanga $30 naye nga bakubayo ka allowance nga n'okunsuza bansuza basajja ne beesomba ne bajjanga bangi oyo wange nga babula kumbuukira bubuukizi olinga kikopo nti nkyesooka kino kyange kakati
nengamba ku bonna nze kwabo siina gwe nnyinza kwagalako nengumira ku musajja wange oli omuti omugagga omufumbo nembeera naye ng'ajja nandabako ngamala ddayo nga mubuuza naye oyina gundi ki nga ngamba tofaayo nga tubeerawo mpola mpola nga ngamba saagala nkufunire wantu wabi nga bwe nazimbira olina oza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu. Nkale mukwano gwange omulungi tukyagenda maaso n'emboozi ya muganda waffe Brenda. Bino byayogera si lwali nagambye nti ono omukyala Mukama yamutuwadde nga kirabo wakati mu bujulizi bwe ate ffe mutujja ekyokuyiga. Bw'obanga tonnakitomera tonnakigwamu akoonye ku ky'abakyala abafumbo twevaako mulimu ebintu bye tulekera ddala abasajja ne batuyita mu ngalo ne tutandika okutula ne tutandika okusiiba ne tukala ne tukola biki naye nga mpisa ze twetaagisa okwapulayinga mu maka gaffe nsobole okunyweza abaami baffe sobole okubazza emitima avudde ku mulimu alina stress akooyekooye ng'olina kumuzzabuza not kumukonda eminga. Bayibuli egambye etya mu 2 Timothy chapter 1 verse 8 egambye nti kale tokwatirwanga nsonyi kutegeeza kwa Mukama waffe newankubadde nze omusibe we naye obonyaabonyezebwenga wamu n'enjiri ng'amaanyi ga Katonda bwe gali. Kati Brenda byayogera abonyaabonyezebwa wamu n'enjiri kuno kubuulira nno njiri gwabadde tokimanyi enjiri tugibuulira mu ngeri ya mirundi mingi oyinza okugamba nze street sigisobola nze sijja genda simanyidde tuddo sijja genda wano naye n'okuwa obujulizi you are preaching the gospel kubanga waliwo gw'oyamba abaddeyo ng'alina kyakola naye bw'awulira n'agamba munnange yayita wano yakola kino ne kino nange kyekiseera mbeere nga neddamu ndokolebwe nkyusibwe ate nsobole okufaanana ddala omwana wa Katonda. Otolose ovuddeyo omwami akusuubizza okuzimbira ennyumba naawe ofaananeko ng'owawaka bw'ali ozaako ki okumala obbiŋŋamba nga ntuuka ne wanne w'omukyalina nkowawolo nkozeyo omwezi gumu bwe nakolayo omwezi gumu sente ze nakolawo nayongerezaako ze nnyongerayo nengula omufaliso 6 bwe nagugula nengulekayo kuba nali sirina ngeri gye ŋŋenda nagwo nenvaayo nengulekayo gye nguguze ne mbagamba nja kukola ki nja gusanga kasita receipt ngiina ŋŋenda bwe nagenda ey'opposite ne church waliyo mukwano gwange kati mukubaayo nangamba itooke jyamu tubeere ffenna nga bwe tugenda kuki ku church yali amanyi nti mbeera ne ssente era naye nnyina wennyina omuyisa wennyinza okumuyisa ati nga tubeerayo mu kubeerayo nasooka nfummuza ku mmindi nga ndekerawo ginywa nali nywa emmindi nali nfuuwa emmindi nga ngifuuyira omusajja ono aterere naye byagaana ate nga bw'ogenda ne mukyala kati nga nsooka ngiwummuzaako ambeerayo nsaba kakati ne ntuuka ekiseera nga balina bye batusomesa ate bwe najja mutunda ebyessaawe kati kyansumbuwa nnyo ekyasinganga okunsumbuwa nasabanga naye nga si bye bino ebyandinsumuludde nti bakubuulira ekyandikusumuludde wabula bye bino ebyokusaba Mukama mpa kino nze nkole ki nze ŋŋende ali mu nkitwala ndeese ssente ziizino mpa kino ŋŋende kakati nga mbeerayo nsaba lwali lumu nempulanga ne gye ndi nkooyeeyo kazigo kasingo nze ebyo sibyagala ng'embeera yaayo si nnungi kati nempulanga sibyagala omusajja ono agaanye okukola ki okuntwala nempulira nga nkooye nengenda mu church kolo yali Friday nasaba nnyo nenga Mukama ku mulundi guno kola ki ngirayo nga nasabanga Mukama
omusajja ono mujjayo mukwala emitima n'ebirowoozo kati n'entandika biri bye mbadde nga njogera ku mmindi ne mbiteeka ate mu Mukama n'obireetera mu Katonda naye nga musajja wa muno naye nga ndi kutulayo musika ku mukazi we ajje ewange nga musika bubi nnyo nkwagala era njagala oveeyo ne wali omukazi akubuzaabuza Mukama nkwegayiridde omusajja ono mujjeyo yonna gy'abadde yasibibwa gy'abadde yawambibwa nze mukyala w'omutuufu Nesaba Namisaba Mukama era singa baali babisomesaako mu kyaki gye nali nandibitegedde ayawukanye obufumbo bwe yatandika anteekewo ensaba mpulira kati bwe namala ne ngamba kati esaala nayo kangiveeko ku Friday yali overnight n'ensaba esaala egamba Mukama omusajja ono waba si wange mutwale muzze eri mukazi we nzompa omusajja ani owange oluddamu kali nziramu kali nensaba nze n'obudde bwatuuka okukya saawa emu nga sitegedde kuba nafuna we nafukamira nensaba nnyo nnyo kaakati maliriza bulungi nzirayo eri wa mukwano gwange neebaka kumaliriza okwebaka ne ng'aka ngende nfune ku byokulya mba ntambula bwe nti ndi ku byange emmotoka ejja epaakinga weetuuka opaakinga okusendabirwamu nga neeyongerayo ngeddamu engoberera bwe yaddamu najja n'apaakinga wendi antoolera salaamu nenjiddamu nze omulokole kakati by then nali nyambalanga engoye nga mpanvu nze saayambalanga ngoye nnyimpi era nga bwonsanga oyinza olowooza ndi musiraamu kakati nga njiddamu nga Ajati mbadde nsaba ku nnamba yo ngagamba Ajati naawe n'omuddamu nange ne muddamu n'angamba mbadde nsaba ku nnamba yo nakwata yayogera n'ensooka n'essifaayo n'addamu n'ampita n'alaga bw'ati ssente n'alaga amazike 10 emitwalo 10 naye nga mga oyagala nnamba ye nga nzija nkwata ssente nga musomera nnamba kwegamba gwa akasente kakutwalanga mangu nali nnyina ebyokozesa ssente nga nzeetaaga kasita omuntu akulaga kasente ng'omwana omwana namuleka wa maama alabirira yalina nkoma ku ssimu n'atulabirira kati ne muzaalirayo n'owoowa okulabirira amiina kakati nga muwa namba ya simu kati nga mmaliriza mugamba ibeni omusajja oyo essimu gye yangulira nga bagibbye baginzibako mu tawuni nga siyina ssimu baali bakagibba ndowooza waayitawo ennaku nga wiiki emu musajja oyo najja n'aŋŋamba ne mugamba nno layini ngiyina naye teri mu ssimu siyina ssimu nga ŋŋamba ye tofaayo jjana tugende wali mu tawuni tufuneyo akasimu ansooka nfunye emimwa ngamba nno balowooza nkwata obusimu bwa layisi nga nkyeyogeza muli munzi nga nzigula mmotoka nga ntuula mabega oyo gwe naakafuna akuyise Ajati n'akulaga amazike mu ddakiika ezo zennyini ne nyingira emmotoka naye wali tolina kutya nali mugumu nnyo kati ntuuka tugenda tunyumya yansooseza ku restaurant etufuna breakfast after there nantwala ku ddwaliro eddwaliro ddene eyo nali situukanga nayo bwe yantwala ku ddwaliro ne mubuuza kiki just njagala tukebere ku musaayi tulabe bw'oyimiridde nze yakebezanga ku luno ye yansitudda ntutta nkebera nga tugenda bakebera omusaayi bakobera simanya infection kabootongo hepatitis simabiki bakebera buli kirwadde kyonna n'engamba n'omusajja embeera ku pressure n'engamba kakati we mbaamu ne kabootongo bakandido babiki kabate kaweddeemu waliosabisana ya Ajati Bayibuli egamba mu ngero 15 olwabirimu 9 nti the Lord is far from the wicked but hears the prayers of the righteous. Kyabeera wala n'ababi naye awulira essaala z'abatuufu. Nti zino essaala ze wasabanga Mukama mujjayo musikayo aveeyo teyaziwulira naye n'otuuka n'okyusaamu bw'aba si wuwo asigale ne mukyala we naawe Mukama akuwa owuwo kati azze akukebeza buli kimu
mu sirimu wali wekakasa nti sirimu nali nkimanyi simuyina naye kabooto ebyo nga simanyi ngamba oba kikini nga Mukama yamanyi kati mukeberayo mala okunzijako byonna ngamba kati tugende mutawe ntufune essimu kati tuba tugenda ogugwerede gwaliyo ku ddwaliro kati tuba tugenda bwe tutuuka eyo nga mubuuza tetunnabatuuka nga mubuuza kaakati wosanga nga ndi mulwadde olwo tugenda gula simu tutuukeyo nga ngamba bwosa nga mubuuza osanga nga ndi mulwadde nga ngamba eba chance y'essimu ng'ogitwala itsoke bya bulijjo asirika tutuuka mu ssimu nangamba londa essimu gy'oyagala satosukka miliyoni 2 wangi maama nasooka ntya nga ngamba naate mmanyi agenda kungula obusimu bwa layisi muli wawulira nawulira akasimu nga nonda essimu ngamba bagaye bateeko buli kimu ky'oyagala nga babikola tuvaayo tutuuka results zikomyewo nga byonna ndi fine nga asanyuka tutuuka nsookeza ku kyamisana mala bulungi okukirya nga ngamba kati ndowooza ne bwe nkuzaayo ewaka ng'omusajja anvuga mu bulungi nnyo nga ntwala bulungi ewaka ewange gye navudde mu kazigo eri saamukkiriza natuukayo namugamba nkomyawo kubanga enabika gye nali ndabika ndosobola kukkiriza nti eyo gye mbeera wali wofuluma waka kuneerongoosa gye wali weerongoosamu kati bwe tutuuka nga ngamba nze njagala kulaba bw'obeera nabo omugamba ogambye eki nti ye kaakati nga nsirika nga mutwala ewa neiba kuba mmanyi ewaffe wafuwazibu buli omukyala yabeeranga n'abaana bangi kati nga mukyafumuko kati ng'alina embeera gye yeeyisaamu ng'oluusi awo mu kitebe we neebaka abaana bafukawo abeebasaba emisana ne bafukawo kati n'empulira nga byantamaatama dda mu kitebe omufaliso gwange gye guli nagusasula naye mazima ddala ku ssente ze wali ofuna nga n'akayumba ak'emitwalo 5 tosobola kepangisa kati nga njagala omusajja agenda okunfunira ennyumba sinze kukwata ssente zange ate ensombe basajja mbaleete mu nnyumba eyange owulira zikuluma nga njagala omusajja agenda osobola okukola ebyo eyiyo ssente gye bakuwa yakulaba yange yakulabirira mubiri gwange na mwana wange na maama wange abaana baffe bagiryako ebyo okay kaakati nga njagala kumulaba nga mutwala ewa neiba waliyo akakyala nga kakulukulu okaali kanywa emmindi ntuuka nga muyingiza yali musiraamu nga mutolera salaamu sajja nga atuuka ewantu ndowooze ng'asooka yeesisiwalamu abamwalira ku musaala awo we yatuula ku abasiraamu kwe basabira atulaba ng'agamba munaye nze seetegese sukaali wuuno ng'ajjayo ataano agawa akakazi nabo lozirika ng'agawa akakazi sukaali wuuno nkumaliriza bw'ati embeera awo omutima gwewujja ne ŋŋamba kaakati wafulumira bw'ati ngenda gajjayo banaye akakazi kasanyuka akakazi kabulira nga kagenda kugwa ddalo wayingira wano wakagamba otya siina kye nanyega wabula namutugga ne mugamba senga nti ndeese omwami wa neiba noweekaza senga ndeese abantu tutuuka n'awaayo ssente yamuwerekera nayingira emmotoka ye n'agenda nasooka ngamba wasanze musambwa nasooka atunuulira essimu ate abandekeddeyo awo 6 nina ne ziri ze yampadde ez'okumuwa ennamba y'essimu egamba nga ndi bosi mpulira ngaagala nengamba akakazi kano anti yali talina kyannyambye kati nga ngamba ganaatana nti disiti maama wange yandikoze eki yandigalidde nga nze sirinaamu kutya nga abasajja bakola ssente zaabwe gye bali kuba nali mbaddeko nabo balina ssente kakati nga ngamba nga nzirawo nga ngamba oba ssente nzimuggyeko naye bwe nagira ne nga lwaki simwesonyiwa nasigaza akasente ke kati oluvannyuma ennyo n'agenda egamba akakadde emindi gye kafuuwako yali ndala
ne batandika okundaba nga ndi munene ndi mulaga ndi biki engeri gyakoleramu abantu be mu kujju nnyo n'omuntu ne yeesiba mu kibi ng'agamba nze bwe nkwata wano nfuna. Natuuka ekiseera enkeera bwe lwakeera n'aŋŋamba njagala kutwalako ewa maama wange akole ki akulabe namugamba sirina ngoye n'aŋŋamba tofaayo nampeereza ssente akaali kamu 7 bazaali mmeka n'aŋŋamba ogenda gulayo engoye 2 n'engatto n'ensawo ezo ssente zijja kumala nze nawunga n'aŋŋamba kaakati bw'oŋŋamba nkwata ezo ssente zonna nziguleko ebintu 3 engoye 2 n'ensawo n'engatto akutwale ewa maama antwale kaakati nga ngenda mu tawuni bulungi nga ngula byombi ndowooza namalawo emitwalo gyalinga 4 okakadde akamu nze namalawo nenninda nkubira essimu tugende omusajja nga takuba nenninda nenkuba nga takwata nyamwesonyiwa oluvannyuma nnyo enkeera nga nkubira ngamba obudde bwankutte biki nesobola kulaba naye tofaayo konze kale nga mwesonyiwa olwaddako nga ngamba jangu osange wano nga ngenda nga tulya era nga nvuga nkomyawo nga neebuuza nga tantute nga neebuuza ono omusajja ataŋŋamba kwata ku mita box kiki naye ku ssente z'ataddemu ate nga n'okukebeza yankebeza tali awo mbu ali ku pressure mbu oba ki omusajja ng'abeerawo nga tabiriiko kati wande tuba tulyayo nga ngamba njagala nange onsanyuseeko nga mugamba itooke tewali buzibu kuba natuuka ekiseera nga nze mpulira njagala oba mwegambire ku bintu byakola yali akoze natuuka nga njagala mwegambira bwegambizi aluddewo naye nentuuka nenkigumira kuba sikyangu omukazi okyogera ekyo akati lwali lumu nga ngamba ekyo nga mugamba tewali buzibu kati afuta nenzijukira nti sinaba kwekolako obuntu bwange buli bulungi siri gundi sinaba kwetereza bulungi ate nga njagala oyo muwe first class nga talina kyagamba nina omumusigaza nga mugamba ndi mu periods ngamba it's okay nazirayo neetegeka bulungi nga ngamba waŋŋambira wonna kati ojja kuba oli talati nja kuba ndi steady kati nga mbeerawo mba ndi awo nga ngamba neetegeka neekeja nambulira ekifo we mba musanga namugamba simanyiyo nasindika driver nantwala bwe yantwala natuuka ku kifo kyesigendangamu bannange nga walungi natuuka nenfunga neŋŋamba bannange akututte mu first class oba bantutte weeno nga kumpi maka malamba mugabeeramu nga loogi nga mugabeeramu nga bali oba abaliwa waliwo we mufumbirako bwe mwagala buli kimu bakibateerayo waliyo buli kimu obuliri bwokka nga muyina eddiiro muyina ki nze natuuka ne binzigwako ngamba wano oli waddemu okukozesaawo nga bw'okola ki nga bw'oyagala ntuukayo nasooka ntya n'okutya nga neekozeeko dde obuntu bwange ng'akwata ku mita box ng'asiima era nga bulijjo kakati amugamba nno nze waka wali nakooyeewo balina embeera gye bampisaamu gye sikola ki gye saagala ngamba wakooyeewo nti kati noonya ennyumba ko nze mpa ssente nga mpa ssente oba yampa miliyoni zaali 3 nga ngamba noonya ennyumba opangise nangamba noonya naye tali ya bbeeyi nnyo kubanga awo tugenda kulwawo nga mpa ssente nga noonya ennyumba nkuginoonya nga ngifuna nga nkola ki nga mpangisa kati ssente ezo zaali tezimala mu byonna engenda nennonayo mufaliso gwange nenguteeka mu nnyumba nengulayo ne ku buntuntu obutonotono kyesaagula kyali kitanda kitanda ekyo saakigula n'entebe saazigula bula nagula bintu bimpisaawo ku sipiidi kuba nali saafuna nnyumba ya layisi kakati nga ngenda mpita bali bagamba nafunye ennyumba
ninge yakuba ejinja mugondi munjuki kano katubadde tusuza waneeno kayinza katyo kufuna ennyumba bweki ne bawulira nga bafa oli omulogo w'emindi n'agijjayo sente tebazirabanga ze wayinanga sente bazirabanga nga nnyingi naye nga balowooza ngenda kukomaawo ati ne batandika okweyogeza ng'ebyo ne nga wano be bamanyi akakadde ak'emindi akatwala ku mitwalo 5 ako kennyini neefuna ennyumba bwe nafuna ennyumba nabeera mu nnyumba okuva wetwalabagana n'omusajja okumala emyezi 2 ng'omusajja oyo simulabyeko wangi wabula nga twogera boogezi ku ssimu nakumpeereza ssente nga taddanga nga bw'omubuuza gamba mbeera bize muli tewatyamu n'ogamba oba bye neekolako anti nagamba oba teyantegedde netandika olowooza bingingi ne ngamba alabika teyantegedde ne ngamba naye nedda tekisoboka nandibadde mulaba wali ne ngamba bannange oba bandibiziza oba bakoze eki netandika okuma ku buddagala nga sibitegeera ng'okusaba siri nnyo gundi mu mbeera olwo nfunye omugago manyi bw'olokokayo bino ebyekiyaayi bw'ofunayo akasente owulira nga teweetaaga nakudda mu kyakikola ki kusaba akati nga mbeerawo naniina omusajja tajja kati nga nzirawo ngamba naye bannange nkoze ntya emyezi gyo tegiggwako sente ze yakuwa nga teginaba akuweereza yali ampeerezangayo sente ez'okulya obeera awo kati nga mu wiiki nali nga nkozesaamu emitwalo 10 mu wiiki nga nkozesa emitwalo 10 ng'akuweereza emmere akuweereza amanda basimaati byonna nga bijja ewaka enkoko nga baleeta kisero byonna nze nga sirina kyenjula waka naye nga wapangisa tamanyiiwo nga tamanyiiwo wabula atuma wa booda nze alagirire wa booda najja naye nga neewaka takolaki tamanyiiwo kati mu bbanga eryo ng'omusajja oli ankubira essimu eyali omugaga owa gavumenti ng'ankubira essimu amugamba gye ndi eno biki kati nakozesa advantage nti omusajja ono tamanyi waka ate n'ekirala taliiwo kati ng'oli bw'ajja ajja mu nnyumba ya munne gye yapangisa akwata ku meter box ebibye byamulema nafuna ono n'anyiiga n'akola atya n'asalawo kusirika kuba namugamba ndeka ngamba oyo gwe weetaddeko sente ze simanya za musaayi simanya biki emugamba gwe atalina za musaayi wankolera kireka mbeere muze omusaayi kati najjanga nga wakwata ku meter box bwagenda mu sente z'omusaayi mu sente z'omusaayi ate okumanya nga nali mukowu nga sikyamusaba na busente bwe nkimanyi aziina naye nga sente ze sikyazaagala kaakati lwali lumu neŋŋamba neiba wange olwedda akimanyi nemugamba gwe bw'ajja mugambe sikola ki siriiyo ono bw'ajja n'emmotoka agipaakingako distance walako okujja ewaka mugamba siriiyo nti kale n'owa booda bw'ajja omugamba siriiwo nti ye ambeerawo n'omusajja oyo ng'abeerawo n'ambeesabeesaako n'agenda kati luba luli olwo nga ŋŋamba nti omanyi nti nzija ne mugamba ojja nti njagala kulya ku mmere leero eyo omusajja okufumba nali mmanyi bulungi kye neerabidde nti omusajja ono wa gavumenti bwe nagendanga naye mu loogi nga musiikira ku bunyeebwa kati obunyeebwa obwo oluusi obugizisa amazzi g'onabisizza mu meter box kati ng'obusiika ng'ogayiwamu ge gasiika obunyeebwa onabisiza mu meter box ge gasiika obunyeebwa n'omuwa n'alya naweyanga obunyeebwa bwo kati ebyo nabyo byabasibanga ng'alabira ddala talina kuba yatwayisanga alinga agenda n'otabuka omutwe nga tali nange kaakati no nga ŋŋamba nfumbira nti nkufumbire birungo nali mbiyina byonna nenfumba bulungi yangamba ayagala lya mukene ebisigaye byonna byamutama nafumba ekisembayo nemboobeza amatooke nenkola buli kimu najja n'alya n'awoomerwa onze kale
kati bwe yajja mugenda mu kisenge omanyi bano abagagga balina engeri gye beekanasa n'asooka akwata essuuka n'agibikula ku mufaliso alawo omufaliso gwagenda okwebakako bwe gufaanana bwe yagubikula n'asanga nga mupya addawo saamunyega ng'abikola kuba yali amanyi simulaba addawo bwe twebaka zaali ssaawa 8 ngenda esula ngenda konze kale mugenda ng'agenda 8 gwa kiro 8 olwaddako ng'ajja ku 8 ogw'ekiro bwe yajja kwolwo yajja ne bbaaga laptop bbaaga ku mugongo ng'agiteekawo yagijja mu mmotoka n'agiyingiza ne mubuuza zino ngoye nti bintu byange mugendo naaba nga nsumulula ensawo mu kusumulula ensawo yonna ng'ejjudde ssente nga nsiiringe ziriko n'obuveera nawunga nensooka nenkebera ssente nentunula bwe nti neŋŋamba oba wano wakati waliwo musota ziri ssente zaali nnyingi nga sizirabangako ensirika neŋŋamba kino ate nga kisusse nga ssente nnyingi nenkivaako nenzizaawo ensawo ye nebeerawo awo nga tagirinako mbu oba abeerawo oba kyoba kitewali takema kulaba nti oba onaakwata nali sisobola mu byonna bye nakola nabikolanga naye nga sobola kubba kintu kye batampadde nga njagala nnyo ekintu kye banneeweredde nenkisanyukiramu kaakati ng'agenda mu kugenda ne wayitawo omwezi gumu n'aŋŋamba naye gwe tofuna lubuto neŋŋera ne nneekebeza nga teruliimu nembala emyezi gye nasasula nga giri mu kuggwaayo sirina lubuto oli ayagala mwana nebinzigwako kaakati nga mbeera mu stress ezo omusajja mufuna kyalumu ayagala mwana nga mu wiiki mu mwezi osobola omufunamu emirundi 2 naye nga gamba ayagala ki ayalowooza lujja ggwira ayagala mwana kati lwali lumu nga mpita mu kumpita gye yampita waali walako bwe natuuka eyo ne mugaa kati ngenda tambula ntya nangamba funa special nze kale ne ŋŋenda bwe natuuka eyo era ekifo ate kino kyasingako ku kiri ne ntuuka eri nga nnyina abakozi 4 makaago bonna bagenda kulabirira nze twatuuka ku kifo ekyo kyaliko floors nga 10 waggulu kalina wano mu ggwanga lyattu Uganda era nga tugendera ku lift okutuukayo mpulira bwe twatuuka eyo ne ŋŋamba nga balina engeri gye baakolayo ng'obanga ali mu ggulu ng'otula n'ogamba bannange ne ntuuka eyo bwe natuukayo nga bandabirira bulabirizi bwe yamaliza nanga tugendagendako wa out bwe twagenda out tutuukayo bwe twatuukayo nga ŋŋamba ogenda onanywa omwenge konze itsoke nja kunywa ye tanywa nga nnywa omwenge mu kunywa omwenge nanywa nentuuka ekiseera nga mpulira nkoze eki ovaako nvuddeko ne mugamba nkooye nangamba kati togenda kunziniramu onze ndeka nkooye sinaga sikyasobola kati gye twali bwe twagenda mu kuyingira bwe bati yawaayo kaadi kwegamba nga buli lunaku akola ki buli ddakiika abadde nga agendayo kuba ye yawaayo kaadi abalala gye basasulira ssente ye yabanga na kaadi yawaayo kaadi nga tuyingira tutuula era bwe natuuka nga nkooye yali tasobola kunzisa madaala ago ng'ayita babbawunsa babbawunsa nga bajja bankwata nga banteeka mu mmotoka nga tugenda jjukira eri olufuluma emmotoka tugenda mu gundi mu lifuti etwambuse paka ku luumu kati bwe yatwambusa taamanya nti nagenda nzekka bwe natuukayo mbuuza omusajja aliwa bwe yajja kunceekingako bwe yamala n'afuluma nasulamu nzekka nsulamu nzekka mba ndi awo abawala bajja beetala bali 4 bwe bandabirira tukunaazeeko tukuliiseeko kiki oyagala nga buli kimu ndi awo ninga bebbi byewayagala obwedda bye nayagala obwedda nga mbituuseemu nga omusajja simutegeera buli ddakiika abeera ku masimu temusobola beera naye eddakiika 3 ne batakuba ssimu ne bwe yabeeranga ng'ali ku meter box ng'essimu bagikuba ate ng'alina ogikwata
bakubira essimu ku mitafo napikinga kati ngampulira nga bimmenya neŋŋamba naye kiki ennyo buli kimu kijja ne outcome kakati nga ndekayo eyo teyasulawo ezo zonna ssente gwolowooza bandabirira ku makya akomawo ku makya mubuuza wasuzeewa nti nasuzeewa maama onze kale aŋŋamba enkya ogendako era olinnyo okola ekyo ddeyo nze eno nkyaliyo konze kale addayo nalwala nnyo omwenge guli gwe nayo ozza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu 0743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu.